abafida bakawangamudde baagala abakyala nabo bafumbire mu bufumbo obw'enjawulo. Gavumenti eyagala kendeeza ku luzungu era ne curriculum eyagala egikyuse mu primary. Waliwo eyagudde mu kabuyonjo kitalo nnyo teyalusimattuse. Kasooka okulamusaako gwe nampuliriza wano ku Uganda at large gyebaleko gyonna gy'otuusaako engalo. Subscribinga ate osharinge emboozi zaffe wano. Munnange twolekedde fida, tuli mu fida kati. Munnange baboosezi ba fida bano baagala marriage law, etteeka ly'obufumbo likkiriza abakyala okubeera nga munnange nabo bafumbirwa oba bawasa abasajja abasukka mu omu mu bufumbo obw'enjawulo. Nti bwegamba naye bakiyita ki? Waba omusajja abeera asajjalaata, omukazi abeera akaziraata. Nti baagala abakazi bakaziraate mu ngeri efaanaganako bwetyo. Omanyi nga tukyali baana bato nga tuwulira oyo musajja bamutute mu fida, ng'omanya miwunyo gyennyini. Kakati munnange lunaku lwabadde lwakusatu kati delegation abakungu ababakyala nga bano bakulembeddwamu akulembera fida oba akulira fida, erinnya lye bamuyita Wakikona. Munnange bano balabiseeko eri Legal Affairs Committee of Parliament era munnange eno baatuteyo endowooza zaabwe ku marriage bill era nga essaawa eno tukimanyi bulungi nnyo nti marriage bill ekyali mu kuprocessingibwa komiti y'emu eya Parliament. Kati munnange mu kuwaayo endowooza zaabwe bwe batyo nga baziwaayo nga mulimu ebintu ebiwerako bye baagala nabyo biteekebwe mu bbiiru nga bayisa etteeka eryo marriage law nga baagala munnange bakifuule nti kiri legal, kiri mu mateeka omukyala naye okubeera nga munnange alina oba yeenyigira mu multiple marriage oba spousal partners. Muganda wange naye nga kyonna kyekiri yadde babyogera bwe batyo mu Lunyanyimbe kitegeeza mukyala kukaziraata. Kugamba nga baagala omukyala abeere mu more than one legally recognized marriages. Kati omukyala ono Wakikona ng'aleese endowooza ze ez'ebikonwa mu Parliament. Munnange omukyala ono agamba nti kwegamba mu kugezaako omukyala Wakikona olwagezaako okuwa ensonga awagira lwaki baagala abakyala babenga nabo benyigira mu bufumbo obw'enjawulo ng'abasajja bwe bakikola. Kati agamba nti kino kigenda kubanga kiyambako okubeera nga kireetawo omwenkanonkano wakati w'abasajja n'abakyala, kubanga abasajja bo bakkirizibwa okubeera nga bawasa abakyala abasukka mu omu singa babeera baagadde okubeera nga babeera mu bufumbo kwegamba obukkiriza okuwasa abakyala ab'enjawulo ba polygamous marriage union. Kati n'abakyala baagala ekintu ekyo ti nabo ti etteeka bwe likikkaanyako nga naye omukyala ayagadde okubeera nga kwegamba anyokesa wayase wano n'avaawo n'age kwegamba ng'asala ebiyungu mu ngeri efaanaganako bwetyo. Naye lwakuba nti kwegamba kino abakyala bano nsuubira okuba nga gwe muze gwabwe bwe tukigenderamu Bawakikona bano bateeka okuba nga muze gwabwe nga bo already baakitandikako dda nga era balaba kibakolera. Kati omukyala ono Wakikona olwagezaako kuba nti awa ensonga kwegamba bye baagala biteekebwe mu marriage law bigitewo, yaleese mu kugezaako okubeera nga anokolayo article 21 ne articles endala kwegamba zino nga ziri mu constitution eya Uganda nga zonna zirambika nti omwami n'omukyala balina okuba nga benkana, nti abasajja n'abakazi balina okuba nga benkana
era nga mu kaseera ako kennyini munnange n'akalanga abuuza nti lwaki abakyala bo tebasobola kubeera nga bakkirizibwa okubeera nga nabo babeera mu bufumbo bw'ekikanga ekyo, kwegamba nti omukyala afumbirwa eno ng'okimanyi nti oli wano katugeze obeera makindye gy'olina akazigo g'oba gye muyina amaka gammwe, kakati ng'omukyala oyo gw'owasizza okimanyi bulungi nnyo nti waliwo omusajja abeere n'amasuba era eyamuwasa era muba muli awo nemuwulira nti bamwanjudde ate ensambya, era mubeera muli awo nemuwulira nti ate omukyala y'omu era ayina omwami mulala gw'ayogereza wali ku siteera enajja nankumbi, era ng'amaze okubeera ng'akola bulungi nnyo ensonga ze tewali kukaayana, kati omukyala oyo n'aba nga agenda eri n'asaavingayo n'agenda yingini abaagirina kubanga nga bwe nkugambye nti bano tebasobola kukola kintu, mukyala wakikono ono tasobola kukola kintu oba kuleeta proposal gy'atagezesangako ekintu ekyo yeetaaga okubuuzibwa nti wakigezaako kubanga alina okuba nga yakigezaako. Kakati munnange proposal eno namutaayiika eya FIDA eyaleeteddwa delegation yaayo ereeseewo embeera enzibu, kyokka ekisinga okwewuunyisa ne mu komiti mwennyini weewuunye mulimu kwegamba abaalabise nga abagikkiriza abalala nga bagigaana abamu baadde bagikkiriza abalala nga bagamba nedda. Ekisinga okwewuunyisa omanyi kati gavumenti ya General Museveni eno bwetyo bino bye yaleeta mu bakyala, kubanga mu biseera biri mbu abakyala babalonde mbu babeere nga babuzaabuza, of course tewali kalulu kababalondamu wano nti kamazima na bwenkanya, naye kati abakyala okubeera nga beesiba ebisanja ne bakola ki ne baleekaanira waggulu nti bamwongere ekisanja no change ekyo nga kibakolera nnyo, awo we basinziira ne bakola ki ne basulika ekintu kyabwe. Kakati era tekyewuunyisa Fox Odoi ono yakolako nga State House, yakolako mu State House era yaliko personal lawyer owa General Museveni yakolako mu State House, yakolako mu State House naye nga still yakolako nga personal secretary, personal lawyer owa General Museveni. Munnange ono yakawangamudde bwe yategeezezza nti proposal eno bana bakyala abakulembeddwa mu wakikona gye baleese mbu erina okubeera nga ewulirizibwa, erina okubeera nga ewulirizibwa kubanga balina ensonga zaabwe embwe ez'omuggundu, kubanga banokoddeyo obuwaayiro mu constitution kwe babeesinga bwe kiba nga kiri bwe kityo nga obuwaayiro bwe gye buli obusapootinga ekintu ekyo, yes ensonga yaabwe ewulirizibwe nti oba oliawo Mukama Katonda. Naddala tugamba nti bwe twogera ku mwenkanonkano wakati w'abasajja n'abakyala, ebyo muganda wange biri mu palamenti eyaffe eya Uganda, era njagala okubuulira nga waliwo ababikkiririzaamu era ababiwagirira ddala. Kakati eyo nga tuvuddeyo muganda wange, gavumenti eyagala kukendeeza ku luzungu mu masomero ga primary, ate ne PLE baagala kumugyawo. Muganda wange bino muganda wange si byangu kutegeera, naye omusawo gy'ali asobola okujjanjaba ebirwadde sukaali, pressure, yagamba si bulwadde. Kakati bw'oba olina prostate, olina n'ebirwadde ebirala ebyekuusa ku kibumba, amagumba, kati omusawo ali talented gy'ali, ali qualified musawo, doctor, qualified doctor, ate ali talented. Ekyo kikisinga obukulu wali, era nze nsobola okuwa ennamba ze wano. Bw'oti bagamba asiika obulamu takola ki, tassa mukono, muleme kubeera nga mubeerewo n'ebirwadde, mufe ebirwadde. Ennamba weziri awo, emu esembyayo 15, endala esembyayo 13. Hillside View Apartments nabo weebali, wali ku Kasozi Jjanyi ku church, Entebbe Road. Bw'otuuka e Namulanda osobola okukyamira awo, bw'otuuka e Kajjansi n'Ekitende osobola okukyamirawo n'ogenda Kasozi Jjanyi. Ennyumba apartments zino zirimu buli kimu, gw'otwala tulo Kasenya pozi na pantisi zo waba waliwo obw'omunda, naye nga
buli kimu mwekirize fully furnished, wifi ya bwerere, okukussa n'okubeera nti nno amasannyalaze tegavaako, wali tegavaako muganda wange, ekyo baakigonjoola. Munnange tugenda mu maaso nga nkubuulira ebiri mu Uganda kati okusinziira ku commission eyatongozeddwa gavumenti era nga eno egenda kukola kye bayita review, egenda kuyita mu education system mu byensoma wano e Uganda, mu ggwanga lyaffe lino Uganda, muganda wange. Era bano komiti eno gye twogerako emaze okubeera nga efulumya report nga baagala okubeera nga ba undertaking changes, baagala enkyukakyuka. Kakati education policy review commission, the education policy review commission mu abbreviation bagiyita EPRC, ke kakiiko ako alina okubeera nga kaddamu okutankuula mu curriculum abaana ebyensoma basoma biki, bigasa ki. Kakati eno bagyestablishinga mu May 2021 era nga ekulemberwa retired Kano Nuwe Amanya Moshega. Kati eno eriko ba senior educationists wamu ne ba policy makers abawerera ddala, era bano mwebyo bye baagala bibeerewo, baagala okuwera primary leaving examinations, ebibuuzo ebya PLE, okwo kwe bagenda okussa okubeera nga baagala okurestructuringa oba okukola enkyukakyuka mu lulimi olukugamba olukomandinga oba olwa instruction mu masomero ga primary. Baagala enkyukakyuka zibeewo. Nze kyemba nayo kiri kimu nti lwaki tebatusomesa Luswayiri kuva dda. Bali badde batusomesa ku Luswayiri mu primary, mu senior ne batusomesa Oluswayiri, tetubala kusobola okulwogera. At least yes, nfuma tumanya Oluganda n'Oluswayiri wali tuyinza okutugatta mu mawanga gano agatwetoolodde, naye tebaakikola. Kakati munnange bano balina ekiwandiiko oba report eriko emiko 242 nga bano baagala okurinaminga, baagala n'ekitongole eky'ebyenjigiriza Ministry of Education and Sports mbu bakikyuse, baagala bakikyuse erinnya, baagala bakiyite Ministry of Education, Sports and Training, kisobozese munnange okubeera nga bakavalinga ebintu ebirala ebiri effective nga bwe kiddukanya emirimu gyakyo mu bukulembeze bwakyo. Kakati munnange report gye bawaddeyo eri gavumenti egenda kubanga ekakasa nti baagala okubeera nga bateekawo cabinet white paper egenda okubeera nga erambika engeri gye bagenda oku-implementingamu oba okuteekesa reforms zino mu nkola oba enkyukakyuka zino mu nkola. Oluzungu baagala lukendeezebweko mu lower primary. Mu lower primary baagala oluzungu lukendeezebweko, era ebimu ku ebyo ebyomugaso ennyo mu proposal gye balina, baagala limitation of English as a language of instruction in early primary school. Olulimi olukozesebwa generally olwatwambazanga ebikotiya, bayinza okukukwasa ekigumba anti oyogedde Oluganda, naye Shulaimu gye basomera director waabwe yagamba nti tayinza kwambaza mwana kikotiya olwokuba ayogedde olulimi lwe, yakyo yakigaana. Kakati okusinziira munange ku report bagamba nti paka ku primary 4 subjects zonna zigenda kuba mbu zisomezebwa mu lulimi oluzaaliranwa. Bwe mbanga muli bakyoli mujja kuba mukalakata lukyoli lwammwe obwana obwa wansi, mbu oluzungu lugenda kuba nga baluintroducinga nga just subject, nti mulusoma busomi nga subject
naye ng'olulimi lwammwe nti wano we muba mu Buganda wano mugenda kuba mukalakata Luganda lwammwe ngero lwe babasomesaamu paka primary 4 we muba muli Mwankole hati mbwenu paka primary 4 okitegedde muganda wange. Kakati okuva ku primary 5 okudda waggulu Oluzungu awo lwe lugenda okuba nga ate lukozesebwa nga primary language of instruction. Kati awo batandika okubeera nga balusoosowaza. Olwo ogenze mu P5 kati batandika okubeera nga muganda wange awo obajja kuba bakwambaza ekikotiya nga toyogedde Luzungu. Nti poliisi eno ekigendererwa kyayo kyakubeera nga egumya strengthening literacy wamu n'okubeera nga baagala nti ennimi enzaaliranwa zibeere n'amaanyi n'omuzinzi nga tebannaba abaana kubeera nga batransitioning okubeera nga ate bayingirira Oluzungu ng'olulimi lwe balina okubeera nga basoma era lwe bakozesa nga buli kimu bakibabuuza mu Luzungu. Oluzungu lujja kuba nga subject kugambye nti subject ya English, naye wano we babeera bakubuuza ebibuuzo bajja kubuuza ono yaani oteekewo omusajja. Kati omwana taata akola ki? Abeera akola ki? Avuga ggaali. Okay. Taata avuga ggaali bwe bityo. Kakati munnange nti bwe twogera ku ky'Oluzungu nga international language, ekyo Oluswayiri second official language, era nga Bannayuganda ennimi enzaaliranwa balina okuba nga bazimanya. Kati ekyo nti bagenda kuba bakikola mu lower primary, era nti PLE eyinza okubeera nga nayo ebeera abolished, new assessment model introduced. Muganda wange kati bano bagamba nti mu kifo kya national examination ku nkomerero ey'emyaka 7 egya primary, report gye bawaddeyo kwegamba nga bawabula yo egamba eno abayizi bagenda kuba batunuulira byonna bye basomye mu myaka 11. Kati nagyo giteekeko egya kindagateni ojja kwebuuza giweera gitya. Tibagenda kuba batunuulira butunuulizaawo wonna batunule. Kati ebibuuzo tebajja kubeera nga bakola ki nga babibawa. Kiba kitegeeza nti omwana okuva eno gy'asomera, kakati waliwo abasoma n'ava mu ssomero n'agenda mu liri n'ava mu lino n'agenda mu liri n'ava mu lino n'agenda agenda okumalako P7 ng'asomedde mu masomero 3,000. Abo simanyi bwe bagenda kuba nga babakola, naye kirabika ndowooza engeri gye tuli ku mbeera eya digito, ndowooza omwana olwo n'abogera bw'ati nga yonna ebifuna nti mu kindagateni asomedde eno kidda walime kindagateni nga babiteeka mu sisitemu yaabwe. Ndowooza bwe kityo bwe kinaabeera, just ndowooza bulowooza kubanga bagenda kukuma batya data oyo. Kakati nti mu structure eno empya bagamba basic education, nti basic education egenda kubanga ezingiramu omwaka gumu ogwa nursery, pre-primary, emyaka 6 primary school, emyaka 4 O level lower secondary. Kati munnange olwo abayizi bwe batyo balyoke bagende ku myaka 2 egya A level higher secondary, emyaka 3 egya tertiary education. Kati bino nti bigendereddwamu okubeera nga babalansinga academic knowledge ne technical and practical skills. Ti abaana kati balina okuba nga ebintu babimanyi practically, so si kubeera nga bawulira biwulire, balina okuba kati nga babeera more practical. Era ripooti eno esemba okubeera nga nursery education ebeera compulsory ku baana abali wakati w'emyaka 5 n'omukaaga,
nursery education ebeera compulsory. Tituyinza kubanga tosomye nursery. Kakati munnange kino kiba kitegeeza nti gavumenti erina okubeera ng'efandinga, erina okuba ng'eteekera ddala ssente mu pre-primary education. Kati sooka okugyawo amawulire ag'ennaku n'ag'obunkenke. Waliwo munnange omuyizi omuwala ono yagudde mu kaabuyonjo n'afiirawo, era munnange ab'eŋŋanda n'ab'emikwano bwe batyo bayingidde akaseera akazibu ennyo ak'ennaku ak'okungubaga oluvannyuma lw'okufa kw'omwana ono omuwala omuto Celine Nyangweso. Bw'atyo munnange yafudde ku Lwokutaano oluyise January 31 ekiro, oluvannyuma lw'okubeera nti munnange yabadde agenze mu kaabuyonjo okubeera nga yeeteewuluza, ate kaabuyonjo teyagudde mu bugwi. Okusinziira ku lipooti zigamba nti omwana ono yabadde wa myaka 24. Bw'atyo bwe yaguddemu ekidumosi n'asalawo agende yeeteewuluzeeko. Naye munnange enjega n'egwawo, era abeerabiddeko n'agaye bagamba nti latrine eno yali yalagadde obubonero nti nnafu, ng'erimu ennyaafa, naye tewaliwo kwegamba akufaayo kubaddewo kubeera nti oba bagiripeyaringa bagiddaabiriza. Kale kati munnange kino oluvannyuma kyaviiriddemu Celine okubeera nti bwe yagenze oba oli awo okusitama obuzito ne busukka, bw'ekyo n'ebomoka n'egwamu okukakananga, naye munnange akkiridde mu kazambi wansi eyo, era ebiyinja ne bimunyigiranyigira eyo. Abatuuze bwe batyo bagezezzaako okubeera nga baresipondinga eri ab'ebuyinza okufuna obuyambi basobole okubeera nga baresitowinga, naye bagezezzaako naye obulamu tebwasobodde kubeera nga munnange butaasibwa, kubanga byabadde biyinja bingi nnyo okubeera nga babisikayo. Jjukira bibaako ebitayimbwa n'ebirala.